Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Waffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Hello, Sebo. Yeah. Jebaleko Sebo. Mukwano nze Rebecca Jingo. Nina mwanyo kampadde nnamba eno. Nga nina kye neebuuza ku muganda wo gwe bayita Pastor John ow'Entove Katente. Ntove Katente nyawo. Sebo. Nyawo. Biki byalina ebyo byo bemwogerako bituufu oba nsaalwa y'abantu? Mami omwana oyo ndi mukulu we tawe ennyini kase ennyini omu yazaala. Ofaayo nnyo singa ombulidde kumanya go taata? Mbese kitoleko Robert. Nsanyisa okuwuliza Ssaalongo. Sebo. Nina emyaka 43. Ye Sebo. John oyo kase yasanga nze mukulu we. Mpulira. Twawula bannyaffe kase y'omu. Naye John oyo alina ebintu yagula buli tugenda bye batugamba n'empolo zennyini zikwata abaana b'ewaka. Bakafiirwa kati abantu abawera bana nga bonna bafa. Na kimu nti John yakoze eki yabaleese yatusse bannange ne kwose eggulo twawudde kuziika kitaffe omukulu abadde abe okwo abe yagala okujja nga yabadde amulemesa kusako okulimako. Kakati tukoze tutyawo John okuzaayo agantu ge tuyambaganye tutya? Kati ekizibu kye tulina bafamire abantu ng'abakulu basenga baffe bakitaffe abaliwo bo batwesamba batulekeera baagala ffe tuba tubikola ki tuba tubyekolerako buli bwogakola ki tafaayo ate ffe sente zaatubuze tulina sente baba abalina sente ng'abalina sente bakola ki tebafaayo omusawo yakusawo obukadde 3 netwesonda tugaba buli fenna ekika tutuule nga famire omu baleeta emirundi 5 tuziweeyo bagende babijje ebintu ebyo empolo zikwata omwana oyo omuwala zimukwata naye nga tezoogera zigeza bugeza baba basiba batugamba tugende mu siiringi webiri ebintu tubijjeeyo batusobola. Siringi ya nyumba ya John nyini n'abakkirizaayo anti kaakati bwe tugamba twekunge gendeyo nga famire abalala tebakola ki tebagenda tebakkiriza bamutya bwe tuyita olukiiko abalala tebajja. Twabadde mu kufiirwa omuntu oyo yafuga yadde muntu mukulu kuba yadde emyaka 45 kulaasi naye twamaze okuziika tewaliwo nga ebika birala ebigamba nti bannaaye nga abafamire okuziika kwezi naye tulinawo olukiiko kuba tulina ebizibu ebitukola ki tulugunya. Omusajja alaba ettaka lye ddene nnyo nga bandige nti nga bwe bagaa tuyise olukiiko abantu abalala bagenze ngeri ya famire tukole olukiiko tulabe tunaakola ensonga ekyabaddewo buli omu gw'ogamba olwamaze okuzika buli omu n'atambula n'addawa n'agenda. Olwo John senga wange omu yaŋŋambye nti twamuyita nga anekiro era omuzimu gumukutte ogwo ekimukwata nembeerawo nga munyumya ekimukwata natandika ekimusikana n'abeera abumbujja abeera akola ati abeera yasimula abeera akola ati enga nnyini twamuyita nitumugamba senga jangu olabe maama waffe oyo gwolaba maama waffe alina abaana be kati bakafa 2 kati n'omulala ali ali mukujanjaba ali wano Ntinda ebintu by'amadala byabayo nemukuba amagulu akola ki egyamenyeka bannange. Kati omukazi wattu asula atudde omwana gwabeera naye ewaka amusuza nga atudde aba ali awo nga kimutudde singa nyini tumuyitako olwekiro ntumugamba singa jangu olabe era omubuuze
yekenyini n'abeerawo ebyebeera ng'awulira n'asirika yawozawoza nti bizibu. Kaakati naawe John omutya tosobola kumweŋŋanga. Olwadde nze namweŋŋanga era n'aŋŋamba twali mu lukiiko ne mweŋŋanga era n'aŋŋamba naawe Saalongo naawe weetabye mu bantu abampalana nti nno nze nina ebi ne mugawo watolina bingi lwaki yagala tugende ewo tubikingeyo nga ye agamba mbu tugende mu bapasita bwe baba bakola ki babasaba mbwoba bwe tuzuula nga bwe tugenda netusabisangayo mbu tunaamuliyirira mbu tumuwaana lwa bugagga bwe mbu olwokubanga ye mugagga nnyo ate nga n'obugagga bwe tebirina kibitukwati. Kambuuze John pasita ebyaddala oba muyita buyisi? Beeba ebyabalukule nga bw'obimanyi bwe balina eyo ekyaki eryawo katwe ogenda enkoko njeru eryawo katwe bagiyita batya? Abeerinza sigimanyi nagimanya we bagiyita. Bebalokola abeerinza abeera babuzaabuza abantu naye nga siyinza kugamba nti pa naye nga alina kati abamugozera nga ye oba mumuwaayiriza. Tekisoboka kubanga buli wamu tebatugamba buli wamu gye mulaze. Kale ssebo neyanziza nnyo okwogerako naawe Saalongo. Kale taata ngawuliriza BSFM ekintabuli ky'omuziki bannanki wendi watuufu kankomewo gye muli wala wange wanjikoja webale kuweereza maama webale okuwuliriza. Naye nno nze mulimu ebintu ebimu bye neewuunya nga biriwa nga ndabira ddala abasumba bano abasumba bo batufuukidde ddala kye baawalula kubanga omusumba wootuukira okukola ekyaki n'otandika n'okusumba endiga za Katonda abantu abatuufu ne bajja mu kyaki yo ng'ate ggwe olina ebintu by'oterese owange naye ndabira ddala nga batandisire ddala kubanga bamwe abasumba abatuufu be batono abafere be bangi tulina okusooka okumanya bannayuganda. iyesebo era nze kati nze nga nti olusimbi lwe mba ngeze mu kyaki nsooka ne ntunuulira omusumba biki byagenda okwogera naye kati otuuka mu kyaki yoyo n'akugamba eddogo teririiyo eddogo biki kati nze abo abantu amagezi gembawa bawe bandibadde balaba abasumba bannaalo kuba kati kyomanyi mami wali abasumba abatuufu si bonna nti bonna abasumba bafere bo bennyini ne bajja ne babagamba tubadde twagala mugamba omusumba wammwe ajjewo ebintu bye yakola ki byeyaleeta kubanga ebintu bitufuukidde kye baawalula nkitegeera. ate singa tufubye na nnyo mami ne tulaba nga oyogerako n'omusumba oyo ennyini tuwula naye ekiva mu ddoboozi ye mu kamwa ke kuba ye owulira ng'agamba nti bamuwalanira ki bya bugagga bye. Neyanzizanye mukwano neyanzege era singa simungifunye ate nze omumanyi nze sibirwisa nga mukubira ng'atubuulira oba ayomba oba anyiiga naye nga twogedde naye ne tufuna saidi nze era kyevula baŋŋamba abantu b'entove kantente munoonyeze Musumba John Pastor John njogereko naye nze kale nze mwetaaga mufune kubanga ne chairman yannemye okufuna kati awo minzaani yange ekyekubiddemu. Beki wano mu Uganda tetulinawo mateeka gafuga balogo oba amateeka agafuga abo bannaddiini bapasita. Wano omu yakatugamba jjojjuuzi nti balina mwe baziika abantu. Tetwawulirako gavumenti bwevaayo tugamba nti oba yamukutte emuvunaane ku ekyo kye yayogedde atubuulire wa gye baziika abantu. Yasigala ku bituutu bye ng'abuulira paka nakati akyali ku bituuti abuulira. Yo esirise omugaso gwayo ki? Owange. Wanje? Hello. Lydia Jebaleko. Nawe jebale nya. Nze Rebecca Jingo. Emukwano. Kakati mneekubiddeko ku bintu eby'oku kyalo Ntove. Baŋŋambye nti oli omu ku abo abantu abasinga okubimanya ennyo kuba nti naye wali obifiiriddemu. Bwe kiri mukwano Becky. Ani nnyini byo? Mwanyinaffe bamuyita John. Okakasa? Birayi. Si byanjwanjwa? Si njwanjwa. Si kuwaayiriza? Si kuwaayiriza. Temumulinaako nnuku mmwe olw'okuba alina ebintu bye eby'obugagga bye? Ffe n'ebyobugagga bye bye yasoma twabimanyako kwolwo lwe batwayisuutuuziza olukiiko. Nti abirina? Nti alina obugagga. Mpulira. Kuba nze mbeera mu mukono.
Jensinze okukulira. Kati erinze ngendayo nga waliyo mikolo simanya kiri ku kyalo nti mwanyinaze aguze kino. Okay. Naye nga yagula amajini. Amajini ne luno tulina dadi waffe lero lwakutaano. Twamuzise lwakusatu. Baba nga kitalo. Naye kaje yakuddemu. Taata waffe. Yabaddeko wa brother waffe. Bwabeerayo ne banyumya ne bali ekyeggulo ne bawuliriza engule. Brother Moyo John. Taata waffe nga abagamba muggaleewo. Ngeze. Kwa bali bayitaayita. Nga bava kunywa mwenge. Sawa mwenda. Bamusanga afiiridde awo wabweru. Mukyala waffe nga alina endiga gye bamuluuza. Endiga. Eri mu ffumbiro. Tufudde. Kati webe ffumbiro. Awulira esamba eri lubuto. Webeera olubuto ng'alowooza nti egenda kukola ki? Kuzaala. Otyo. Beki endiga neekutuka. Neefa. Kati neefa. Waliwo sisita wange anzirako gwakusatu. Otyo. Ebintu bimuli bubi. Kati sisita waffe Morin yali eyo mu kibuga amupiikinga wali eka. Amulese mu lumbe. Beki twasula tutunula. Nga naye nga bikola sign kale nga bigamba baatusibo emimwa. Nemubuuza. Musango kikale ng'engeri nti baamusiba tayogera bulungi. Naye nga akola sign waliwo omuwanjira ffe eddaaga. Nga bimugamba gwe. Nga bimukolera sign gwe. Panange. Olukatanga nyinyo ali ludda wa. Alioko ku kyalo twatuuzaako oko naye mukwano. Ne tugerako ne kugombolola. Naye muna embeera yatulemesa ya ssente. Baatusalira miliyoni 3. Mwekolemu omulimu. Anti Beki obuzibu obuliwo kati byakwata nju ya kitaffe. Kati bali era nabayita ne mbagamba ngondo akanuka luno tubadde tuziika ne mbagamba senga mujje mulabe. Nga mmanyi oba banatuuzawo kami kaagana. Kaagana miliyoni 3 tetuzirina. Nzolumbe lwali lunzitaane ng'omanyi era bakusabye kino bakusabye kiri. Naweweeramuko kakini. Bannange. Buweweezi. Nga muli ku lubabu. Ne bigamba oyo Molini. Ne bimugamba todda mu kyalo okugenda ku mufu. Ne bisonga munze. Nga bisonga mu brother wange Daaga. Brother wange Kato. Mu nju ya kitaffe baagalamu abantu 7. Tufudde ffe maama. Okiwulira? Mpulira. Sister waffe yayanjula mu gw'omwenda omwaka oguwedde. Nga lumu. Mu gwokutaano omwaka guno nga 2. Mpulira. N'afa. Naye bambi n'ayagala okuwaguzaako n'agamba bansiba bampamba naye nkola nnyo. Maama. Omusajja omuwanvu yali mu kkanzu yajja n'atuga temwamulabako ffe munaye tetwalaba. Kati waliwo sisita wange anzirako. Olwo era kati gwe biriko. Yali yeebase. Ng'awulira essimu evuga. Naye ng'ate muliko wala essimu wagisuza kubanga akyakumako mami waffe ffe tuvuddeyo. Agenda okutunulako ng'alaba essimu ya Harriet. N'agamba ate ono yafa essimu twagimenyamu ne babaaba. Ate anjagaza kyawo yakoma olumbe ne lumubeera bubi nnyo. Beki bawe oyo sisita yakafa naye twagala n'okumutwala mu ddwaliro okujjanjaba bbaawe. Bali tubagamba tujja kulowooza teyazze kujjanjaba bbaawe naye embeera. Beki bwe twakomawo bwe tutyo ebintu byamukwata. Ne tubagamba mulaba kye twadde tubagamba. Nga mulowooza twaganye ki ono kujjanjaba bbaawe. Kati olina ku nnamba y'oyo muganda wammwe John nze njogere naye. Eya John sigirina kuba amasimu omanyi nti bagabba. Kati ani asobola okumutuukirira? Kubanga zazzaako ne ku nnamba ya chairman, nnamba ya chairman teriiko. Bakwada ya Airtel. Bampadde ya MTN. Naye ate era ddamba ibe banna batukoze tutya kuba nange njikubyeko kituufu tebaddeeko. Teriiko. Mukwano lwakuba twabulwa abatuyamba Beki. Mpulira. Twabulwa. Mwabula.
kuba ekyalo nga bamanyi ekyalo baali nga babeera no mabega bagamba bannaye mu kiguse naffe tutandikira awo naye bo bati okuvaayo bamutya kati nze ndi seefu siifiire mu bintu byammwe bino naye nga mukwano ffe oba kati nze ndi mukalekaleko naye oyinza okuba oyogera naye bwoti baba ekimukwata lalandikoge mama ng'embuzi naye bakuteeredde kasimu ffe tubeereero kati ne bakuteera kasimu nga kimutandise toddamu kwebaka mama kale mukwano Lydia neyanza okwogerako naawe maama neyanza mukwano nkala akuume mukama amina naye bannange ensi eragawa wa gye tugenda tuli ku ki naye owuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki kankomewo gye muli neewuunya oyo pasita mu kifo ky'okugamba naye mukyaki yange temukyali bajjamu munfunireyo ekibaleeta anoonya kitta bantu nze neewuunya bannaaye mama jo nze yadde nze maama gye nateete siba bulungi hallo sebo ono Lukumbi Robert yekalangala wano sese nsanyusa okuwuliza taata nze kyendaba iye taata basooke bakube ku kyalo tumanye kiki ekiva ku kyalo ekifa ku kyalo kubanga tuyinza okwogera kino nakiri kati tumanyi kiki kiri ku gulawundi kubanga naffe neera twaliwoko abantu bamala kwekolamu ku gundi ne batuula ekinyogebwa eddagala mpulira sigadde Robert Lukumbi yekalangala neyanziza nnyo mukwano gwange ab'oku kyalo Ntove Katente please wabeewo aŋŋamba hello awo Rebecca Jingo sebo sakala nga fende kiri ze bamuandika then oteswent esebo okukyaloko anoonyeza ku chairman wabeewo okukyala anoonyeza ku chairman Namujingo webale kutuweza nze kusaba kwange kugenda eri management ya Beat FM ne Capital mutuyambe radio eno mugituuse 40 nga bo mwatuusaayo Capital mami naffe tufa tugwako ku kyalo kyaffe tulina chairman mukazi we mwennyini yata abantu yaloga abaana ba ku kyalo tebasoma yatusiraniza ku kyalo ate y'omu Musumba mu kyaki tukoye naffe bambi mutuyambe radio eno etuke 40 dear okusaba kwa mukama wange George akuwulidde kuba kwali awuliriza mukama wange George awulidde abantu be 40 bagambye mubayambe Beat FM etuke nga teri muswa kuba kati nono labika ina wali wagifunidde. Thank you so much my dear. Okusabako boss wange akuwulidde era ekyo ekintu bagenda kukikolako mukwano neyanziza nnyo neyanzege taata amanya meddobozi musayi gwa bulumulazi babalize n'abakyala ekyenge lwaki toviira radio mukwano wadde oli musayi ate musaawe n'ebyo ebyomusayi mu byesigalizanga kubanga bibeera tebinkolera tuli ku mulamu ogutegeerekeka otandika bya musayi wamma bekwebale kuweereza naye ku kyalo okwo tekuliko omuntu alina WhatsApp ayinza kuweereza message naga beki nkubiraako nange nkunyonnyola ebyemmanyi kuba yo sayidi y'ab'ekikayo tugiwulidde yeeyogedde pasitoli ajja kuvaayo agambe nti kulwokuba nina ssente mu kikayo ensonga lwaki bampisa bwe batyo naye nga si kituufu kati wo ku kyalo yenna atuyambe kuba eya chairman y'engeri gyetaliiko kati twagala tuwulire nga kituufu ono muwaye najjemba kansala 2 waliwo n'endala gye bampereze ya chairman nenjikubako omuntu aŋŋambye mukyala yagikute naŋŋamba mukwano this is a wrong number omuntu gwoyogerako simumanyi nensirikawo jingo tebanvuma ebinnyo adadi pasito oba yagala abatta ettaka lyonna alyeddise oba kati gwe omuntu gy'oddira ku kikaakyo kyonna okitta okimalewo obanga agamba nti ettaka lyonna oyagala olibeereko bw'omu bannaayi ne banne mwekwatekwate omulwadde yanoonya omusawo mwekwatekwate mufune enamba ya pasito oyo atubulye lwaki yaleeta ebintu ebannaye okwagala okumalawo ekika ne bannaaye Allah saasira naye yensi eri mu ddubi neyanziza nnyo neyanzege mwebale okuwuliriza Beat FM ekintabuli ky'omuziki Becky waliwo muganda wa pasita yennyini gwosobola okukuubira nakubuulira kuba yeewa ku kyalo Ntove alright nja kumufuna ngenda kumufuna ekyo sekigaanangako amwebale tuweereza bate yawe nduzira mu Gomba ndi Muntinda muyimbi omu yagamba kiwaani naye bapasita b'ennaku zino biwaani byennyini nze mbadde nteesa nti oyo yabasaba obukadde obusatu
bandi muvuddeko ne banoonya kuwa sente entonotono ne basobola okuyambibwa bateyawo eruzira Mugomba wewale tuweereza eneyanziza nnyo mukulu Batya yawe eruzira Mugomba. Hello wewale tuweereza esebo mwagwa gwanga sekabulana dinga ndi wano ngugula obusujju yesebo zonna kyenanditeeseza ku mulamu ogwo abantu b'ekitundu bonga bo basooke batunoonyeze ku chairman wali oba bo omukuweereza ka message naye ekyokubiri kigende n'eri gavumenti bw'otinkuula ssemateeka wa 1559 eddogo lyali limanyiddwa naye toli waakaakati naye obudde buno bwewetegereza ogenda okulaba ntegeeza nti omuntu ne bwaloga omuntu teri tteeka limuvunaana naye ensonga lwaki okukitta abantu bagenda kweyongera ennyo weereza eggwanga mulegwa gwanga Sekabeyo na dingugula obusigo neyanziza nnyo taata mukwano alo madamu Rebecca esebo mukwano we bali kuweereza Stewart zabafika siba tombazi nga mbeera busonzi kakati madamu Rebecca nzimazi ku bintu bya famire wogera mu famire nga abasinga abantu baavu bwemubamu omuntu omunaafu nakasente ekyamazeekerekabagamba omulogo agembesaba nga ngesitibwa ti omubazi w'ebusonzi tuwulirizeko omusalira omusajja oyo omusango olw'ensonga sinnagumusalira nze n'omuganda agamba tosalanga nga gwakawala akawulike gwakalenzi funa information emupa omusajja omuwulire ebimukwatako tokirwako nnyo ekyo Mama Jerry mukyala Beke wali okutuweereza kakati abasumba bambi lwaki mwerimbika mu linnya lya Mukama mukolere ddala lumu amasabo tumanye nti muli basawo Baganda lwaki mwerimbika mu makyaki ne muteekawo kyaki yatufiirya omusajja oba mukomererwa okubaffe okuba obulungi ate mwerimbika mulimba nnyo bambi naffe abantu kibe kyakuyiga tuyige okwesabira tuyige nga gwe kennyini gwe musumba nnambemu obulamu bwo abantu tetumanyi kusaba oli kimulemerera okusaba nti kangende wa pasita nsabire naye ate ng'omulimu ogusooka gugwo mukyala Beke musumba mumpeereza akayimba ka Musaayi tunabe Musaayi gwa Yesu nze Mama Jerry Kawaala ngawuliriza Beta Family Chintabuli ky'omuziki era nga oli wamu naye muziki w'akasujja wenge Rebecca Jingo mwanyinaze sikulabangako ng'oweereza bintu biwanvu bwe biti kikikyo nze Katogo different busiika Rebecca Jingo waliwo ekintu abo nga famire bayina empewo manya bayina empewo ate ono owokubiri alina kyaki owulira akantu ako nti oli akkiririzibwa mu kyaki bano bakkiririzibwa mu mpewo ezibalinnya ku mutwe tebagenda kukwatagana ow'empewo asinza mpewo n'owa kyaki asinga kyaki waliwo awo okubeera nti waliwo alugaŋŋana munne basika muguwa empewo bwe ziba nga zirinnya ku mutwe ffe tulinnywako empewo ku mutwe Rebecca wali olabye ku mpewo erinnya omuntu ku mutwe empewo tegamba nti mu siiringi ewagundi waliwo eddagala Kawandula asobola otutangazaamu empewo tegamba ni mu siiringi ewagundi waliwo eddagala olwaleero Rebecca Jingo empewo zisobola okukwata ne zikujja ku leediyo ne zikutwala direct paka ewali eddagala nga tezigambye nti mukebere mu siiringi ewakato waliwo eddagala waliwo ekintu kye bayita empewo n'ebigambo nzikiririzibwa mu mpewo nzikiriziza mu mpewo ne mu ddiini naye ku kigambo ky'omuntu ayina empewo ng'oli asinza mpewo n'omuntu asinza mu kyaki tewali nkolagana eyo ekyali famire yeetuwa wiino tenavayo omuntu w'ebbali we basobodde okuteekako ennamba ya mukulu we eya muto we ennamba ya muganda waabwe oyo ye yabuze fayini ennamba ya muganda yaabwe teriiwo ennamba z'abantu b'okukyala abalala ze zaabuze nzikiriza nti kyaki ezisinga zonna ezituukiridde naye amaka nga galimu omuntu omusamize n'ow'ekkanisa tebasobola kukwatagana n'enkola ya lubaale ennaku zino oli asobola okwejjako lubaale ye ng'ayagala kukola kyaki n'agamba nze ebya lubaale mbyeyambudde bigende n'abakkiriza mu lubaale amaanyi goona aga kyaki ne gaba nga agambize mu lubaale galina tulugunya bano abasigadde abasinze empewo nze Katogo different busiika neyanziza nnyo neyanzege mwanyinaze olambise bulungi ensonga zino era ndowooza alina amatwa awulira omwoyo wa Mukama kyamugamba era atasobola kukitegeera saba akulinaanya akikunnyonnyole bulungi okitegeere kyekibanjagaza kuluŋŋamya kutereeza kukugamba kituufu naye njagala mujjukire enjogera yange mu ntandikwa tebiri mu nkwe tebiri mu kuwugira si kubanga kino embuuza yange obadde ogiwulira
nti temulimu kagamba lwokubanga oli alina ebintu bya kati mmwe lwokuba mugamba temulina kati mugamba muno severance oba mumuwaayiriza oba Chairman Mazingo nkoze bubi olimba wamma John noonyako nkwegayiridde oba abatuuze b'entove kyekiri kye nagambye muli eyo musirise mwetuddeko temunyega bijja kumala okutabuka mugame ffe Becky teyatuwa mukisa naye omukisa weeguli 0-4-2-5-2-05 oba 0-3-2-2-3-7-9 bw'oba wateesezaako dda va ku simu yange osanga nafuna ku bantu b'entove bw'oba wateesezaako dda va ku simu yange ndaba oba nsobola okufuna ku bantu b'entove bano ne babaako kye batugamba kandabe hello Becky wangi olala okuweereza mukwano oliwo entove no mami sonke nateete mami sonko ngamba nze ndowooza balina obutakkanya mu famire ono asikazi eri ono ku bya Katonda oli ali ku byonna by'amaanyi okay kati ng'oluusi bambi obutategeeraganya obwo tebava boogera ku pasita nkitegeera naye senga tumufuna ne tuwulira kyayogera singa namufunye dda bandifunye ekituufu Becky webale kukola webaleke oliisa mukwano gwange Mamasonko hello Becky wangi nze banange ndi ntove nkubiraako si wa famire sisobola kulaba namba yo maama nange osobola okubeerako katono nnyo beerako katono nnyo owuliriza bit of amakinta buli ky'omuziki wangi mukwano Jingo tebo ono Yasini Kawandula bigambo tangazaamu katono ensonga ezo nziwulidde bulungi nze nja kuba kusooka kubabulwa ggwe nti osobola okutuuka akaseera n'obanga oba otugobye ku simu oba okuteekawo layini yaabwe emu 97 mukyalo eno waliyo abantu nga tebalina bambi WhatsApp naye ng'ate ayinza okwagala osindika message ku simu yonna n'osobola omufuna kuba abantu tebalina WhatsApp mu byalo oba basobola okuba nga beeyambisa omuwuliza yenna gwe baba bayina ne bakubira gundi nti tuweere Becky ennamba eyo nze nsobola kisobola oyibwa ekyokubiri kato kyayogeddeko nti nno Lubaale atasobolaga nti eddogo weeriri nze nzikiriziganya ne Lubaale nga abadde mutuufu asobola okulinnya n'agamba mugende mu ofiisi ya Kawandula bigambo mu Kamooli waliwo eddagala kubanga ne bw'oba ogenze ku musawo Muganda nga abeera akebeza Lubaale n'akugamba ewammwe ndaba baateeka eddagala ku bijja naye lyetaaga okukola ki okuvaayo Lubaale oyo aba ayogedde kati Lubaale lwakuba nti anti bamukozesa waliyo Lubaale muntu olw'okwagala okwonoonera omuntu naye nga Lubaale bw'aba alambuludde nga mutuufu era asobola okukulaga nti mugende wano era ne bafuna omuntu ne babisimulayo waliyo Lubaale atazannya n'atakulawo mu kyoto n'agamba biibyawo kakati ekyokusatu ekireetera abantu okufa Becky bakeyamaani bano bennyini owuliriza omuvubuka asembeyo agambye abakulu b'ekika tebaateekawoko ka miitingi naye bakeyamaani b'ebyalo ensonga bazimanyi bano baddukidde mu bafamire tebayambiddwa naye erosi wano erosi siri erosi esatu eyegombolola bo bennyini Becky be bavaako obuzibu kuba abantu bano bwe baddukira mu bafamire banaye ne batayambibwa kyamaani ow'okukyalo ensonga oba ozikola ki oba ozimanyi naye tugambye nti oba kyamaani baagezaako emirundi bwegiti kati kitegeeza omusingi gwonna nga tetunnatunuulira walala tutunuulire bakulembeze bo batukoledde ki mu nsonga enze nsaba busabi okundi bakulembeze baleme gendanga ku poliisi mbu wayogedde booti naye ng'obayitidde ebbanga eddene bakoze eki baleme katunoonya abakulembeze tuleme tunuulira nti eri famire emu abakulembeze tebakoze eki tebayambye katugoberera ebinaddirira ono Kawandula bigambo ekagoma neyansiza nnyo neyanzege bambi muganda wa John yagezaako okutufuna wano naye ng'agamba nti omukulu gwe twetaga wali network si nnungi bambi kigundu weebale nnyo weebalire ddala bambi afuba agambe n'ogamba kaweereze sister we atuuke awali omwami John asobola okumutuwa naye simanyi oba obudde bunaatukkiriza weebale nnyo okufaayo awo nno lwakuba omuwala gwe oli wa kika kyange naye obwongo 0 tosobola kuŋŋamba nti wawulira ate twayita ate yali ku ssimu gompita dofi olinganga nti waliwo omuntu akugambye nti genda oyogere bwoti
nze bampita Rebecca Jinge bwe tebabinkolera tokiddangamu ate ndi mu nnyumba ate saagala ategera atebweru ntyayo oyo folofotto abaalaga nti waliwo ekitali kituufu baneekamba buulire omuntu akolera erinnya emyaka 10 naye ng'oyagala olittire mu ddakiika 2 that is wrong bwe muba mulowooza nti mujja kuyita ewange mutte erinnya ly'omuntu ekyo nakyo kikyamu okay ekyo kikyamu bwe muba mulowooza nti mulina ebizibu byammwe eyo entalo zammwe eyo nga mwagala mujje eggoga lyammwe mulyemalire kuno temutusumbuwa temutawaanya bawuliriza bange temutuletera oyo goggolimbo wammwe mutuule ng'ab'ekika mu biterezi temubituletera eno twagala ekintu kye tusobola okugoberera n'omuwuliriza n'akiteesaako n'akikubaganyaako ebirowoozo nga ddala kituufu kati ate onnyiiziza wayise n'erinnya lya tatange eryajjinga ompulira obusungu kaana ggwe kitegeeza waliwo akutumya akugambye nti beera wobedde kasita gosa okuyitamu beki ajja kukukubira ebyo byakijinga otuwononende n'obudde bwaffe mbw ate nawulira simanyi twali tuyita mimwanyi era nga ggwe amatuugo gawuliriza John ayogera ebintu bye era nga bye bino bye tuliko oli mwana wa buwala ye mmwe ababeera n'agazibu ku nsi ne weebuuza lwaki nze nga weerabidde kye wakola watya ng'omusajja oyo mumuwaayiriza amazima nga talina mulimuliyirira kyenkana ki watya nga talina nga mpalana ze mulina kale sisobola muwoleza kuba simumanyi naye watya n'okusinziira kana akawala akeyise kannakabuye bye kagize ntandise okukuba mu sitore yammwe ebituli kale bafudde weewaawo yes naye mwana nfunidde ennamba ya John kubanga ab'ennalulangadde baakoze kyonna kye basobola ne banfunira folole ne banfunira baada nenfuna taata wa baada nenfuna abantu ab'enjawulo ng'ate n'abateesa b'oku kyalo kwennyini nabo bakola ki bwe bakuba bwe boogera owulira nti ku kyalo ekituufu ekintu weekiri okay ne bwe twabadde ekalagala n'abeekalagala nabo ne bafuna abantu abali ku gurawundi ne tutafuna sayidi emu olaba nasobodde okufuna mukyala wa Diso lwaki sisobodde kufuna batuuze b'entove nti bali tosobola kuyitamu badde basobola naye waliwo ekitagenze bulungi so mukwano Kigundu ogenda kunkolera ekintu kimu bambi nyamba nkwegayiridde guno omulimu ngukulekedde ku Mande gwe ngenda okubibuuza nja kukubira omumpe John njogere naye atubulire sayidi ye eriki omuntu asobola okuwalana nga toyina musango omuntu asobola okukusibako amatu g'embuzi okuliisa engo omuntu wano mu Uganda buli kimu kisoboka so nze bye muŋŋambye ndabanga abikubiyemu ebituli newankubadde abasumba abasinga si batuufu naye ate abatuufu gye bali bwe muba mulina empewo zammwe nga ntuufu ngenda kubasaba mutuuze ekika muziyite zoogere bwe zinaayogera oba zimusongemu ate naawe mukulu John nsaba oli mulokole kituufu naye eddiini tekugobaako famire yo bw'aba batuuzizza meeting nkwegayiridde genda obatuulemu bw'obanga omanya amazima ng'oyimiridde ku mazima agakitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ng'oli kwalaali bayibuli egamba nti tewaliba kyakulwanyisibwa kigenda kuweesebwa kukulwanyisa Katonda anaayimiriranga naawe John bw'oba oyimiridde ku mazima ddala ng'oli kwalaali meeting zaabwe zibeeremu era obeerewo okujjako nga toli kwalaali bw'oba toli kwalaali sina kyakugamba naye bw'oba oli kwalaali genda obeerewo nze nabagamba kitange Reverend Mulamba Reverend Peter Bakaluba Mukasa naye tetulinayo meeting gye tukola Sumba Buddo Bukaluba n'atabeerawo telido bali bagambye nti bagenda kukuba engoma eŋŋanda n'atabeerawo but he is a Reverend Mulamba era ajja n'abasabira n'alinnya emmotoka ye n'agenda ne bwe lubalumbe ajja n'atuulawo awo
n'abeerawo mu paati eyo yonna ne musaba ne basumikirwa musika sirabangayo kyali kimutuuseeko nti era ne bamuvunaana simanyi Reverend omulamba wuno ali musunkana niyo nedda mwe muleetera abantu okubalowoozesa bye mutali olw'okubanga mwefuula abatuukirivu nnyo muli baganda ba Yesu bwe bayita meeting gwe John genda otuule wali bagamba hanzuuno mubadde mugamba bw'oba oli kwalaali nze kitanga abeerawo ne wabeera basiba abalongo ajja n'asaba swi n'amala n'agenda takwatako takola ki naye abeera waawo kitegeeza ali kwalaali nze ebyo nno bye bigambo byange saagala nnyo okukyankalanya abantu nze njagala emirembe bannange mwewe emirembe muzifamire nyingi mulina folofotofolo mulina ebyo gundi ali bwati olw'okubanga yazimbye akayumba era kati yaleeta ejjembe ululu genda nawe oli kime oba biyita byangu abo mune bagenda mu nnyanja genda yo toyina magulu abo bayiluminati jingire omukazi oyo agaggawadde mu kwetunda kiki otalina oyo asaddaaka abaana naawe gezaako mufe kubibakwatako okay neyanziza yaman gravity omutujja mukujja mbeera ku ewaffe Uganda so nawe subscribe nga ku YouTube channel olabe ebyakabi byonna kyekimu